Ate bo abakulembeze 10 bakwatiddwa mu disitulikiti ya Kasese lwa kwezibika ssente z'emyuga. Mu kiseera kino batemeza mabega wa mitayimbwa ku poliisi ya CPS e Kasese. Abamu ku bantu 10 abakwatiddwa olw'okwezibika ssente z'emyuga kuliko Alex Kwatampora yali sipiika wa munisipali y'e Kasese, Silvana Mulondi ssentebe w'NRM munisipali y'e Kasese, Masereka Israel kansala akiikirira omuluka gw'e Kamayiba n'abalala. Bakwatiddwa abakungu okuva mu maka g'obwa pulezidenti abalondoola enteekateeka y'emyuga kyokka nga bamu Bukedde. Ku kikwekweto ne badduka mangu ku poliisi okusasula ssente okwewala okukwatibwa. Rita Namuwenge omukwanaganya w'emyuga mu ggwanga anenyezza abakwata obutalaga kyakulabirako ekirungi. Kubanga babulankanya ssente z'emyuga ne bazegabira ne bazitwala kati myaka esatu tebazikomyangawo. Mulondi yeewozezzaako nti obuzibu bwava ku kirwadde kya COVID-19. Given money during the COVID regime and they had issues, they had problems and they couldn't manage to pay the money. RDC w'e Kasese Joe Lusimbi awagidde okukwatibwa kwa Beezibika ensimbi zino. To comply, they should pay back the money they took. Every member of the MYOGA within the Kasese district to ensure there is compliance in terms of recovery. Mukiseera kino abakwate bakuumibwa ku poliisi ya CPS e Kasese. Ab'e Kasese badde bakyaggalirwa nga n'abakyetume PDM Sako abaalidde za PDM nabo bali mu kukwatibwa. Sako eno esangibwa Zirobwe mu disitulikiti y'e Luweero nga bakulembeze abezibika ssente kuliko ssentebe Brian Atulinde n'omuwandiisi we Emoiti Chausi nga wano mu kugaba ssente abalina okuzifuna abawanga bitundu. Kwa akaunti yange kujja emitwalo 8. Kati ate nentegezebwako nti egyo emitwalo 8 gyonna sina gikozesa. Etuuliddwa mu kulondoola Abdukalimu Tamale kwabaddeko ono mukwanaganya w'ekibiina ky'NRM bendobendo lya Luweero era omuyambi wa minisita Jesse Muyingo. Ngenda okujjayo empapula n'angamba tebasobola kuwa kakadde naye saba emitwalo 5 nafuna emitwalo 49. Olukiiko me bakwatidde ssentebe n'omuwandiisi lutuuziddwa bitungulu ng'olwetabyemu Oswezirobwe ASP Aleni Vincent Negiso Setuba nga bakutte ssentebe n'omuwandiisi. Tamala asomye amanya g'abafuna ssente zino nga basinga tebamanyiddwa mu kitundu. Thomas John wafuna emitwalo ameka? So waliwo entegeregana ng'ajja nakola n'abantu ekusaba kakata bamubuuziza n'agamba yafuna 5 lete kiina kyekikola kikyusa ze tusomye nga tebazifuna ogambye yuwalele to do what? Ye Moiti atangazizza nga bebaliko endagaano gye bakkanyako ne bammemba kati beefudde bwefuuzi. Mu butuufu sigenda kusobola kusasula kaki kakadde ka ssente naye ssentebe nyamba ompe miliyoni ya ssente ompwiza mukama wange tugabanire waki entegeragano eyo yaliwo wakati wa ssentebe n'omuntu oyo. Balinyiseddwa akabanga lya poliisi ne batwalibwa poliisi ya Zirobwe gye bakuumirwa. Bakola ekkobaane ne bateekamu amannya ag'empewo 10 zo miliyoni 10 ne bazeezibika ne baddira abantu 12 nga babasayiniza nti ofunye miliyoni emu mu bitabo gye batulaze ate nga babawaatana 5. Alambudde ku ddala lya Butuntumula Health Center 3 okulondoola emirimu egikolebwayo nga Dr. Kizito Brian amyuka alikulira ambuulidde okusomoozebwa kwe basanga. Emisujja mingi ewamu sizoni endala ng'ebifuba bye bingi. Gilbert Muhanguzi ne Maria Nantombwe eyokusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.